Era mbigambo ebingi siri muntu ayogera ebigambo ebingi especially abantu abatategeera. Omuntu bw'asala obutategeera toyinza mukonvisinga kutegeera. Ne Bible ekyogera negamba nti omusirusiru n'obwomusekula mu kinu asigala musiru. Omuntu bw'asalawo okuba omusiru ne Bible etulabula Yesu yatugaana okuwa emmere y'abaana ogiwa embwa. Kati amagezi go tosobola gamala ng'ogannyonnyola omuntu atamanyi bya Katonda. Era bangi bali bangamba jangu nnyonnyole otubuulire ne mbagamba nnyonnyole ki nga temukkiririzana mu Bible nti yataasa Daniel kati mbannyonnyola ntya ku pastor. Bwe mulikkiriza Bible ndituula ne mbannyonnyola kati awo mba nsomesa mukkiriza. Bw'ovaayo omusumba n'obuulira enjiri n'osoma ekyandikibwa n'ogamba no weapon formed against me shall prosper. Nga gw'owulira kikolawo tekisobola kukola wa musumba Bugingo. Bible sigo wagiwandiika. Kati sitera kunnyonnyola Bassiru. So abali eyo ababuusabuusa amasasi ga pastor ekyo si kipya. Olaba mukyabuusabuusa okuzuukira kwa Kristo. Ne kaakati wakyaliwo abagamba nti entaana eyo omulambo baagubba kubanga abafalisayo baasasula abasirikale batambuze ekigambo nti omulambo gwabbiddwa. Era Bible egamba n'olunaku lwaleero amawulire ago gakyatambula. Era teweekanga ng'abasasula aboogera social media nti musumba teyasurvivinga Masasi, teyakubibwa Masasi. Bannaddiini galina okuwakanya omulimu gwamu. Takkiriza nti Katonda abalokola amuwonya. So omukkiriza nkusaba oleke kwetaba mu mboozi ezikuleetera okubuusabuusa Katonda wo. Katonda waffe nga bwe yali luli bw'ali leero n'enkyagenda kukola. Ne bwe tunaava wayina balala bagenda okutaasa mu bisinga n'amasasi. Omuntu bw'aba asobola ovaayo n'agamba baamusalira akalabba naye olwayera ali free. Gw'osuubira ki ekyo ekyamutaasa? Katonda akozesa abantu be. Katonda yakozesa Richard. Kati gwe mu kifo okuddeeyo okuleekaana okugamba naye oba bituufu oba si bituufu. Gwe weebuuze ki ky'osobola okukola ku nsi kuno ng'eggulu lisobola bw'ogende wa Mukama waffe agamba well done faithful servant. Bw'oba tonnatuuka ku ddaali eryo toyogereranga Mukama akozesa abantu. So njagala okwebaza Katonda olw'obulamu n'obwa famire ya Uncle Richard. Tuvudde wala nga tuli famire emu era tukyali. Kyenjagalako ekimu ku musumba Bugingo teyeekubira gundi, teyeekubira ngalo ebigambo betajja kwogera. Naye famire ya Uncle Richard yo yennyini emanyi obumu bwe tuli. Era tetwetaaga kunnyonnyola bangi kubanga abamu tuyinza okuba nga tunnyonnyola mulabe. Kati tuyina budde wabula okusigala nga tugenda mu maaso olw'obulamu obwo n'obuweereza Uncle Richard bwe yaweerayo obulamu busigale nga buyimiridde. Enjiri ebuulirwe byonna byonna nze nawulira buli eyajja okulaba musumba alina ensonga gye yamuwa lwaki bamukuba amasasi. Buli omu ng'alina ensonga. Bakubye amasasi lwakino. Naye byonna bigenda okukomekkereza nga tulina omulabo ogwo bamuyita Sitaani. Waddembe okukozesa buli gw'ayagala na buli ayagala akozesebwe. Naye ye pastor agenda kuweereza Mukama obulamu bwe bwonna. Era nange obuvunaanyizibwa bwange kuweereza Mukama na mwami wange naye ate kumuyambako kuweereza Mukama. Nti ne bwe nandikedde nga ngamba nti oba bannange boogera nnyo bagende
obuvunanyizibwa bwange mbulekera ni simanyi gabira abantu buvunanyizibwa bwange. Njagala okubeebaza mwenna mujja kunsonyiwa obutafukamira evvivi lyange erina obuzibu naye bannange mwebaleka wagala Katonda. Tuli mulembe ogwakyama nti gubuusabuusa Katonda n'abaweereza be. Ate ebigambo birina kwogerebwa ku basumba. Ate pasita buli lwolaba omusumba wo ng'ali ku leve eyo nga bamutuusiza ku ekyo weebaze Katonda ogaye Mukama kituufu ono wamutuma kubanga gwatumye alumbibwa. Omuntu yenna atakosa bwakabaka bwa sitaani tamuyinaako buzibu. Tasobola amwaga kyorede ng'amugasa. Omuntu yenna akosa obwakabaka bwe ajja mulumba paka lwaliva mu nsi. Era kino si kyekisembyeyo musumba. Bakyalumba bajja kugaako naye tebali wangula. So wonna we tulaga tetugenda lekerawo okuba nkuŋŋaana kubanga zivuba meyo ekyo sitaani kyayagala. Okwogera Bayibuli eteekako omusango, Katonda ateekako omusango omuntu alina okwogera n'atayogera. Musumba nkusaba tosirikanga. Kola spade a spade. Ekibi si togikuwomereza gamba mbu a bad thing it is sin. Ekisiyaga kisiyaga si bwenzi. Obwenzi kirala. Sigala ekyo kyennyini kyekikuliweesa empeera mu ggulu ate omulabe kyali kukyayira. Naye tetukolerera kusanyusa mulabe. Ffe tuli okusanyusa Katonda na kubuulira njiri bwabaka we buzimbibwe mu nsi yonna. Era nzikiriza Katonda agenda gabirira guno omwaka crusade zisinge n'ezibaddewo kirume sitaani paka nga gyeyo ebyokulwanyisa byalowoozi bisembayo naye ng'era tebiina kye biyinza kukola. Mukama abampeera omukisa.